Wanja okimanyi? Wanja watongona nako kasimu. Obere ogamba abantu. Superstar. Damage. Eyo damage. Superstar watu wale. Yewala yokubimuli. Banga betandika business. Watandika business. Soko je tunyenye. Yeno business. Chechiri obadde osoma? Obadde okola? Badde nsoma. Mumaze? Soko je wano. Yo. Nyumiza akabozi yenze Felista the superstar kati ba fresh kid toleta muwogo kawunga basindike wa gravity ne kapilipiti bakwatagane kati wano Wendy Ozobola ojulide lambo ojulide Okuya bubi kubamu tugende Okuya bubi kubamu Yo mansonga zamala pomwana na mala kola byafayo ngo mugenzi aliwa mala jagala kuba mugaga mona sangala jala nyamba bana ba street nga forenti montana katenze mu mala bande mo bavaga basedane indi motukuvu ngaliva Jordan never give up a wonke yujisiro gani physically fit tula kuzibit kateka ku repeat vimba ku street pulo katugende wa neighbor mfudde mimia monti sibimanyi bannange tobimanyi wano tuba tukuba tufe tukalakata wano tetuzaaga so watu mbalamusiza mwenna bakatwegattako amanya yenze Farouk wano Wendy ndi Chanja ndi ne mukwano gwange Felista the superstar aline Farouk the champion. Yeah, this is Felista the superstar, the boss kid, the Africa's top kid, the baddest, the fittest, the finest. Ali nani? Here trading with Farouk the champion. So tonzalawa onyimye title zange na ize ngenda kufuna so program ene tekibwa ensimbi bagala ba Sozo Property Consultant bagamba oboyina ebyawaka ebikozeeko naye nga biri mu mbeera nnungi bakubire essimu weeryawo ku scroll babikime bakuweemu ssente obeere kukaaba yala ng'olinamu ebintu byo ebisobola okutaasa kitegeera so basangibwawo Kireka Kamuli Road bakubireko Sozo waali okugula buli kyoba oyagala okumuguza so wano we tuli wa Felista the superstar mbadde ndudde omula omukyalirako okuva lenda muletera DSTV ekyakola ekola muganda nga abasi yangamba nkuwe DSTV eyo ne tugiteekayo so kati ensonga ezituleese waliwo omukwano gwo faaniwo ali Scotland bagita Scotland nenda kutwalayo okubeeyo sho onasobola kale kakati waliwo n'ebirala byengenda okugamba gwe ebyokya byotamanyi so ngenda bikugamba kati waliwo omukwano gwange ali Scotland kansonke mpa omukyalo ono yeyanjule atubule maama nkulamusiza kale sebo nange nkulamusiza amannya gwani nze Barbara Sanyu Barbara Sanyu wankubidde essimu nongamba nti oyagala laba ku Felista sister wange ali Scotland yalaba Felista I think ku YouTube ku channel yamwe I think kati nankubira nangamba nti I want you think fa babeera naye fa bakola ebyakabi naye I know kati nankubira nangamba nti mbadde njagala connecting ne Farouk n'omwana oyo muyambe yakatono kenkola chicken sobola kuba yendoza yabiraba
nga babagobye mu nyumba somewhere oba Makindye. Babagobye Makindye. Okay. Yabirabye nga babagobye Makindye. So nangamba nti Barbara njagala ogendeyo. Olaba omwana oyo akatono ke n'abansobodde sitanga yamba abantu bangi. Nangamba bamuyita Nabadda Ingrid Cherry abela Scotland. Ayagala omwogerako amannya abantu bebo tebagala boogera amannya. Of course nino omwogerako kubanga sinza agenda okuyamba omwana ono. Nino okulyogera erinnya lye zo yabadde aŋŋaanye simwogerako nnyo naye nino okulyogera erinnya lye. Simanyi muli ba Luganda muli ba Portable mwenna nnyindo. Ayino alimu omusaayi ogwange angambye maama ye Munyarwanda nange ate. Felisa bulijjo nnimba. Bulijjo nnimba. Wangambye. So bambi nampayo katokeni nkaleetera omwana. Kati gwani amannya? Nze Sanyu Barbara. Sanyu Barbara. Obeera wano mu Uganda naawe? Mbeera wano nze munaye. Mbeera wano. Oli Musama? Medda bambi siri Musama mbeera wano. Kati oli Cherry yasinzidde ku ki okugamba nti omwana ono Cherry alina omutima omulungi ayamba abantu bangi. She's not the first person gwayamba. Naye nze muyambako okutuusa obubaka to those different people. Naye this time around nange yankubira esimu neewuunya nnyo nambuza omwami gwe bayita Farouk omumanyi ne mugamba nze simumanyi naye okay YouTube no siraba na TV n'omwana ono ndooza nakamulabako once. Siraba TV when I go home banko ngenda kwebaka so namulabako ko lumu naye ndooza ne ku channel yange eyo ya Facebook nakulabako n'omwana ono nga ku TV eyo. So when nagenze nga tagata emboozi namugamba okay that girl namulabako ng'oyo omwami gw'ongamba Farouk nga bamuwa TV someone avebweru. So twaluddewo nnyo nga twogera ne mugamba naye omwana nakamulabako like once on TV. So nangamba naye nze njagala ogendeyo obalabe then nkweyo token entonotono era sente zayize kiro. So ne mugamba it's fine I'll go. Ndaba omwana gw'ongamba. Kakati omwana ono kye tugenda okukola kubanga yatandikawo business agenda tulambuza ne ka business kati sente ezo aziteeke mu business mpola mpola nga lockdown bwegenda maaso kati twogere ne Felisa kyekiriwo mwana obadde ombuzeeko naye kyekiriwo tewali kawanya ki tewali oli sede kati sooka babuuzeeko abantu bafaanibo bafanzi bange mwenna muli mutya muli bulungi embeera egamba etya emirimu gigamba gitya emirimu gigamba bulungi kati gwe badde ogamba kyawo sigwe faani nze ndiki gwe representa ndi faani wo nze asinga okwagala bu music bwosebo nze asinga obupromotinga obuziki bwo ndi faani bwo kati eno empale beetegeeza ki kubanga kati eno damage eba damage eno damage sokoositukemu tulabe abantu balabe eno damage okay mbadde maye bituli kati school esomero ligamba ki nsomera ku online kiri kitya Fresh Kid agamba ki simanyi tutira mulaba nga musoma tuli mu kilasi yemu kati mumaze osoma etya kubanga wakati musomera online waliwo baganda bamwe abatasoma kati musoma biki mukola biki naye muli ku syllabus musomera mu Uganda mmwe tusomera mu Uganda kuba kati bannammwe tebasoma aba citizen Makindye citizen kati ate mmwe musoma kati mukola ddi ebibuuzo twabikola dda ne batuwumuzamuko kati mwakola ddi ebibuuzo end of term twabikola mwatuula no like mwakola ebibuuzo twabikola okakasa kitegeeza mu ebintu byammwe bibadde bigenda mu maaso nga musoma ebyammwe embeera ekuyisizza etya muganda wange okuva lwe nnava eno kiri kitya kitambula kitya mbeera nnungi nandyo tannabaddamu tannaba so kaakati ekituleese wano njagala abantu abo bakubuulire bye bakuleetedde then tugende wali ku bizinensi
okole ki tumale tugende mu buno obwaffe bwe tukolamu obutegeera bwe tubeeramu buno kati eno gundi gye tugenda okuba endala session bagita check your brain checking brain tucheckinga ku brain nze nkubuuza kino ne kino olundako kimu ate ng'oyanguwa misinde okitegeera tumale tugende mu rapu nkukube rapu olyoka otegeera ensi gyedda okitegedde kati maama ono ye waali kati munange sister wange yakwereza akakadde kamu Felista kakadde okamanyi 1 million shillings Ugandan shillings abadde amanyi buno obukadde buno obutambuza emiggo yangambye nkuwe mukwano kati nga bw'obala that's 10 2 abantu babeere nga bakulowoozaako ssebo Felista 5 zakulyako no sister wange yagambye nti yalaba nawulira sympathy okubanga ono omwana bamugoba mu nyumba ne bazadde be so I think nagamba nti akamize in late naye that can help bambi thank you so much we bale nyo bale ddala sister wange sinze bamwita Ingrid Cherry bambi neyanza nnyo mukyala Cherry neyanzeegera zino sente ngenda zisasulamu lenti ogenda sasula rent kalate business eyo bayira ogenda tutwala otunnyonnyole so zino sente zizo si zizo kati olina olukusa okulyako kubanga kati sente zizo tuula wano olye sente zo nze saagalako wadde n'ekikumi okitegedde so okitegedde bafaani bo babeereyo munaye bakulowoozaako bagamba nti bakwagala nnyo bambi namwe mwebale muteeka ku gundi ku channel yammwe so that abantu balaba kubanga senga tewamuteekako tebandi mulabi I think tebandi kubanga nze sitanga ngambe yamulaba ku YouTube channel yo bambi mwebale nnyo tugezaako muyamba naye yeefuula wakabi ono superstar singa gambi asoma which is good asoma online asomera online which is good akikwasaganya Ingrid ayinayo abaana eyo ayinayo kubanga kati she has one okay wakati tubadde tugenda muwayo kolabo tulina kyamaanyi kyetuyinza kukuwa ayagala muyimbiramu Just Felista amuyimbiramu ateekemu n'erinnya lye ebyo byangu tubikola naawe siya maama nnyabo ebyo tubikola naawe yo oyina fiya nze mbadde ntandise lwakuba obuzibu bwe nnina sewulira bulungi mu kifuba sewulira bulungi mu kifuba eddoboozi lijavaayo ebyo bye byakuntanya ndowooza luli yali nkuba jasi leero naye next time ngenda kikola kakati nga tetunagenda mu kasession cafe nakulaba bizinesi gyokola soko madam bakose erinnya ki Cherry Ingrid. Bamita Ingrid. Gonna manyage but I call her Ingrid. Ayagala makapera. Yes. Bono bobaka. Kabaka tumya mobaka sindiko bobaka. Kumpite marapa nanti bakoba maraga. Bono bobaka. Kabaka tumya mobaka sindiko bobaka. Kumpite narapa nanti bakoba maraga. Kamukole mujate musobola kwe. Ingrid temo musobola. Ebango mwana yali wanika apate sibona ne bazirika gwe baskidi nange nachiwanika apate sibona ne bazirika champion baroke yasingako no so mwebazeko Ingrid tumalirize sente zino ozitegereza ziwera saagala byakunkubira simu ngambe nti simanyi zaade teziwera ezo tuzikubira shock Freedom City nozebakira ekiro kiramba kati omukazi azikuwadde wano mu time olyeko okitegeera gwe Felista ekintu kyamaanyi ekintu kikola tozalawa ekintu kikola kino kati soka webaze
webaze bafaani bo bonna. Ingrid Cheli, thank you so much. Omukyalo ono abeera Scotland yankontakti nze nangamba ayagala muwa sente ne mugamba no sente ezo njagala tugende n'owa famire yo azimweweere direct nga tebiriimu simanyi wayalinga so weebale nnyo bantu omukazi mukakkamu weebale nnyo okuwa mwana ono weewano we yadda kati yatandikawo ne ka bizinesi tugenda kabalaga ajja yongerako mu bizinesi renti lockdown ndowooza tekuyisiza bubi Felicita. Oli fine oli hereze buli kimu weekiri kati awo nze sirabawo kikyokomplainingamu. Kusingira ddala neebaza nnyo omukulu mukyala Ingrid neyanza nnyo neyanzege ne bafanzi bange abalala ebweru abanyambye neyanza ne bafanzi bange abawana ab'e Uganda neyanza nnyo kuba munyambye bingi n'ababweru neyanza nnyo neyanza. Okay, naye wanjaawo atonkoonako tonkubira essimu kyekigenda mu maaso eno. Tewali. Obeera bize kiwefuula bize. Bako ekijinze ndowooza mpita mmere kakati Felicita kati session gye tugendamu abatulaba tugenda ku check IQ tucheckinga IQ twagala kucheckinga IQ ya Felicita the superstar agala kubba bibuuzo tugende kyenkubuuza olondako kimu okitegeera kati eno session gye tugendako Felicita apikingako kimu. Felicita no wembeera naye tubeera tusekaseka mujja tusonyiwa baba. No, it's fine. It's fine. I'm fine. Wembeera ne Felicita ono twekuba olwali ne twesuna ne tukola ki n'asekerera. She's young. She's sweet. Yeah. Kati Felicita session eno gye tugendako bagita check your IQ. Tucheckinga IQ. Okitegeera? Kati kwe nkubuuza ebintu biba biri olondako kimu ate mu ddakiika totwala ddakiika seconds ntono ng'opiikingako kimu okitegeera tugende tetwagala mu byaku maga simanki rice matoke music swimming green meat chicken chaps chips soda water Bobby bebe spice shiba dress leggings cooking washing Machindye citizen Kampala parents rap dance Mama Dechi nga Kampala parents otabuse tugende maaso school home school iPhone Techno mom dad Bona you pick one tugende maaso Bobby Wine 7 nkulina tukomaawo oba tugende mu maaso Bobby Wine tuyanze kiwoto tubadde ne Felicita nkucekinze ebimu obigudde tugende mu maaso tweyongereyo okakasa ngenda kufuna next time tusooka tugende walikuwa kakati nga tetunamaliriza wali omukwano gwange ali German muyimbi ayagala collaboration naawe tata yagamba waliwo nze Nyanzi kyatugende wano wa tata wo tunyumyemu mujjeeko wano katono n'omusana gubadde omanyi stone oyagala ki oyamanya sweet twala eri tomanja sweet twala eri so Felicita mukwano gwange ali German yangamba ayagala kolabo omwoyo ka kolabo so ekintu tukikwasaganye kati plan eri etya plan omusajja wamulaba Mares na communicating naye yangamba ayagala kolabo abeera German I think Monichao ayagala mukole naye collaboration omwoyo ka kolabo I don't know
Tujja kwogera kuba abadde tannaba kuncontactinga. Okay. Pozi kyengezaho okugamba abantu abaagala okuncontactinga. Abalina okuba ku WhatsApp then nemya kuba abantu bangi nnyo bancontactinga ate abantu abaagera nonsense bangi nga bw'obimanyi. So kati ana muntu ayagala okwogera sense mumba oluusi ndowooza nti oba ngaabo kitegeera. So oli wansindikira message nga sijiddamu asobola okunkubirako then abankubiddeko abo mmanya oli bwakuba ku WhatsApp nemmanyi oyo alabika alina kyayagala. Abantu bangi bansindikira nnyo message nemoze bikkula. So ayinza oba yansindikira message nesijiddamu n'agamba omusajja oba ki. Embeera eri etya? Mbeera twaliza Musimbi okuva mwana mukyala Babula nsanyusa okulaba abantu. Mujebale. Kati obadde ogamba ki? Bw'obadde ogamba kyawo? Sina kyengamba nze. Anti nkulaba sebo sina nsonga n'emu mukyala Babula amado oli mukyala mufumbo. Kitegedde. Babula zembera otuwulire ensonga. Akuwulidde mukyala mufumbo. Kati obadde ogamba. Teri nsonga n'emu esobola kuggukaawo. Tewali nsonga. Babula obadde ogamba otyawo? Ndi bulungi mbadde njala mwebaza okuraisinga omwana oli bambi okuba nga ali strong okuba n'omwana oyo he's a strong dad. Ate yebala omutwala talent ye mu maaso like obutagituulako koza abazadde abasinga tebagala baana baabwe kubeera mu music industry naye kubanga mwana muto naye agezezzaako nnyo okulaba nti asitula ekitone kye. Like that is something I want to thank him. Kubanga ali strong dad abantu abasinga tebagala baana baabwe kubeeramu ebyo ebintu. But I thank him. Si buli omu ayimba nti muyaaye. Yeah, that girl ali destined okuyimba. So I want to thank the dad nti ayimiriddewo strong and firm okulaba nti omwana ajjayo ekitone kye ate ng'abeera naye bambi as a father. He's a single father. A single father. A definition is a true definition of a single father. I really nkiraba nti ate omwana anyirira omwana alabika bulungi which means amulabirira bulungi era bambiyongera okulaba nti omwana wo omulabirira bulungi asobole n'okutwala ekitone kye mu maaso si buli ayimba nti muyaaye. No. Nebaza nnyo omukyala Ingrid oba waliwo erinnya lye lingenda Ingrid etolinawe Ingrid Cherry. So mukyala badda tweyanza nnyo bambi tweyanzeega okuyamba Felista ng'omwana tweyanza nnyo mukyala Nabadda ebale nnyo ebalire ddala tukusabira mukisa Mukama Katonda akwongere emikisa gyonna era twebaza nnyo bafaani baffe bonna anti Mildred Erandani salute abantu bonna bambi bangi abali mu USA abali e Germany waliwo abali e Netherlands waliwo n'abali e China so tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Nga tumaliriza Felista olina obubaka obusembayo olina gwe webaza? Nebaza mukyala Ingrid ne Aunt Mildred neyanza nnyo ne mukola basi mwenna abanyambye mwenna basi yakuwa DSTV eyo eri waggulu agisasula abasi asasula DSTV agisasula buli mwezi yatugamba agenda agisasula buli mwezi era kwakayitako omwezi yaŋŋamba nga ndowooza asala tusindikira sente ate n'atakoma okwo n'atugamba twogere package gye twagala. Mubeera ku package ki eyo kati? Tubeerako eyo ensaamusaamu eri eyawaggulu ennyo tetugikuba tetuyina budde bwayo. So kati waliwo eno eriko mbaleetera DSTV yammwe so agisasula buli mwezi temwina kyemumanja era tetuyina nendasewo Faluku gwe sina kyenkubanja yadde n'ekimu bwe kiti baggwe ye gwe Mezaya waffe ono kyengenda okukola mutwala ku show mutwale akube e South Sudan agijjemu empale kutwala ejjubba okube show ngenda kutwala jjubba bakwagala ejjubba tuwebaza abantu tugende igwe njakufuna igwe bote bumbisiza mulo
mbale emirundi esatu ng'ojjewo by'oyogedde ng'obimenyeewo otherwise togenda kuddamu kundaba wano bimenyeewo kati ku muzindaalo bimenyezaawo byonna obimenyeyo otidde watya nnyo kakati soko tunyonyole bizinesi eno eri etya bizinesi gy'okola nkola flower jo tulage obikola otya Barbara tuyanze nnyo tuyanzege katusooka tunyonyoleko Felicita wano mukola muti eno nkozesa seminti eno kati wano nteekawo baluni nekola eno shape baluni ogikola otya ojasaamu baluni njipika nenjiteekamu munda osooka zimba ki nsooka tugende ku kiri kati tugende ku kino jangu tugende ku kino tukuwulire engeri gy'okikolamu kuba kati abaana bali eyo banno bagamba bali eyo beekubageza mbu simanyi coronavirus sooka ositame wano kati kino kiki kino eno nayo flower pot flower pot nakagikola ogikola otya eno flower pot nagikoze waneeno waliwo ekikebe then waneeno waliwo akantu kenakolanga sanko waneeno kekaleka kineeno okwegaziya notekamu obucupa kati waneeno woolaba waliwo baluni wano baluni eri munda then nensibawo wano bweti eno baluni ekola shape yekola shape eri kati kino kibanga kipoti kati wemala okukala kati olaba nti ne wano wayina design gyekola kati kigenda okukala kaneeno nga tutuuza nga buneeno bukaze nga buli bwe buti nga bukaze ng'ekoze shape ennungi kati buno omubujjamu tebiyiika nga kikaze tebiyiika kuba kiba kigumye kiba kikutte naye kati wetujjako kati biba tebigenda kati gano amagezi ogajjawa gano amagezi nagalaba ku YouTube netandika nagako kuba bino nze yali abisomesa ku YouTube n'obikoppayo naye musajja kakati yagala okwewaana kati newaana naye nze ndikyaliwo naye maama ontulugunya kakati kino kyekivaamu sooka ojja onnyonnyole kino kati kino nakyo bino biki eyo tawulo neeri tawulo eno tawulo awo emaze okukala tawulo etya tawulo kale sembera kasuuka nga kalina ako kasuuka keko kino ekintu kyolaba ekyo keka akasuuka so kati kekana akasuuka nga kakaze nga kagumye kekana akasuuka then eno shape gyenkulaze ya baluni ng'ekaze yeno ng'ekoze shape then kano just kastand waneno nakwata bu plates obuli mu shape bweti nenteekamu seminti then nakala yakala nembujjako awo nenteeka nebukala nanga bukaze nenteekako lunch nteekako lunch kati kyekino kati oteekamu ebimuli kimuli kyenateekamu bambi kyekisoma kyanabikuyigiriza nagana biraba ku YouTube nembiraba nga birungi nnyo nendeeta ebikozesebwa byonna awo nenkikola kino kati obitunda wa katale obitunda oba okola bya omuntu asobola okuŋŋamba gyali yonna nenkimuwa n'okimukolera n'okimuwa webale kufuuka kyammeka kati okitunda mmeka oba tonnasalawo bulungi kitunda $15,000 kitunda 15 kubanga si kyangu kyakola kino kyolaba kiteekamu obudde so wakakola bibiri so kati webali kubeera muyiiya nobikola sawa mmeka kuba olina okusoma olina okuba emiziki olina okukola biki okufumba bina mbikola ku makya jjukira kirasi etandika saawa 5 kati mbikola ku makya by saawa 5 mba mmaze kati nga nsoma busoma That is good. That is good. God is good? All the time. All the time? God is good. Yeah, man. That's true. Kati nze ngenda kukuta kwelekere kino akuba onzalawa it's fine.
I don't care. Okay. Ojja genda wagundi gyoba bayitira naye so. Ewani? Yogerayo. Wakapiripiti ku YouTube. Ayi. So, bafana bagala bajje bakuwagireko. Bafanzi bange mwenna wimba musobola bambi nga mulina sentence tugula musobola okungamba oba mwagala kiri oba mwagala kino. Nze kyonna kyemwagala nze nja kikola. Okay. Nanjodwa wanali atya? Mulungi. Yeta talinga were kiri fine. Kati ngenda kujja next olunaddako tukole ebyo tu checking a brain. Kubuuza question answer okitegere tugenda kikola kitunyumire ffe kitunyumira okitegere so kati for distance kankuleke tona kyomanja kubanja sweet one kati tukole bwe tuti mwagala leero sokolete sente zino okulage oyagala sweet sweet kigoyagala njagala sweet omunene ate ali wali ku dduuka oyagala munene ngenda mukuwa leero ngenda mukuwa nakuwa box namba n'ogirya eyaki mbulire yati ebyo babireeta nga by'abaana bato si by'abantu bakulu ize kale ngenda gamba boss king ani king boss omutegedde ngenda omugamba jamugamba ebyo bye baleeta by'abaana bato si by'abantu bakulu goli muntu mukulu tobirya kale peeri jangu osibula abantu ffe tugende tweyongereyo bafanisi bange mwenna mwekumire ku gospel life ejakabi mwekume bulungi yaman mwekume bulungi yaman big up on yourself big up yo tidde nnyo tweyanze wote wetubadde show eli powered by Sozo Property Consultant wembeera wano wa Felista tubajjase tu ize temututwala nnyo serious tibiki tubeera just ize kyali wange oyo tubeera ize so muganda wange Ingrid Cheli Scotland webale nnyo webalire ddala baganda bange mwenna ababeereddewo omwana ono mu mbeera eno mwebale nnyo mwebalire ddala mulabirira wano wabeera Land Road tabanja buli kimu kiryoke DSTV bus muganda wange bus abeera Colorado US yangamba DSTV eyo muzeyi Masembe gibalageeko amanya basi samulaga DSTV eyo so ayinza okugamba DSTV teyatuuka ekyamazima nagireeta lwakuba ebifaananyi Masembe n'abibba kati ne biyiika mbosimayo ekiwuka kyabirya ka kompyuta ke kafu ne kali ebifaananyi so yeyo DSTV gyetwamuwa naye neyanza nnyo nti abaasi wasalawo abaana bano obateerako omwezi man thank you so much buli mwezi abasasulira DSTV babeerako ne boota ate yababuuza gundi gye baagala package si bino nti ate ka package biki omusajja yabagamba munoonye package nze nteekengako ssente abasi thank you so much Dola Mani nkwagala nnyo Masembe akunoonya tweyanza nnyo tweyanzege wote wetubadde Cheli big up on yourself bwebale nnyo bwebale ddala ni hao